nabukola buli awo mu fayiro. Ya mu fayiro lwakuba gundi yamwe ngenda kuweba ate munywanyi uno ne bamusabula. Naye nemba nga sikufuna nina mbadde najjayo katusawo obulamu yebasewa sira lwakiro gyebasiza wansi wajangotule Allah subhanahu wa ta'ala nakuteeka mu nsi muno ng'ayina ensonga lwaki akutonze. Aya 14 ne aya 15 Allah agamba subhanahu wa ta'ala man kana yuridu hayata dunya wa zinataha, omuntu yenna anaabeera ng'ayagala nnyo obulamu obw'ensi erako eryokuna Allah akusaba omupangazeeyo